nonyeza. Abantu bakubenda Bambi. Ndokole wamputa. Nabaga Rukia twakulabye. Abantu bafuse naawe selebu. Selebu mukaomu. Connecting the Facebook. Online. No, ndi connecting ako Wi-Fi TVK. Yes. I'm just here connecting. Nga nawe weeraba balime kunyumiza bunyumiza nti twakolayo ku Facebook twakolayo ku TV abo ba weeraba mu simu. Ku celebrity track and of course koli gena maso berenga ati munange onyumirwa amawulire g'aba celebrities ng'oli wamu naffe kale onakola lero tuli wa Spice Diana and of course ali ne anange mukwano gwe ali happy nnyo naye kamubuuze kansoke mbuuze ono kuba ye Spice ntero mubuuza kansoke mbuuze mukwano gwa Spice awulira atya ali mu maka ga Spice yeeyagala okimanyi nga bakola ku BBS Mpulira essanyu lingi nnyo. Lingi. Lwaki? Liriwo. Ekyalinga ekirooto. Kati kituukiridde. Ekyalinga ekirooto kituukiridde. Kati Spice akuyise wano? Ampise wano ewuwe. Munywedde kacaayi? Tuli mu kunywa kacaayi. Akuwadde mukalu oba w'amata? Mpadde w'amata. Bannange kati sooka ombulire Spice yagambye bw'akujja ewaka kuleete wano male mugendewa. Tomanyi gye tulaga? Simanyi. Tomanyi. Bana ogenda beera surprised. Kiringa surprise. Kiringa surprise Pozi wagamba oyagala kubeera ki? Kubeera modo. Bannange modo wa Spice mu nnyimba oba? Bingi. Obuli Spice bw'owulira? Simanyi nabakumugamba wempulira. Tomanyi nabakumugamba? Kuba ntuseeko ne makaage. Ekyalinga ekirooto kati kituukiridde. Akwaniriza bulungi. N'essanyu. Kale Spice Diana Spice Bambi amaziga gamuvudde mu maaso naye lyessanyu ly'owulira nga there is someone kale ekinwambi muwala mulungi. She's so beautiful. Era leero kyetugenda okukola njagala feeling nti ali muwala mulungi, she can be kyonna kyayagala kubeera wadde oba ali embeera gy'ali mu nga omulaba naye njagala feeling nti asobola okukikola. So kirungi mugatambula naffe leero mulabe bwe kigenda okubeera. Bambi tamanyi kigenda mu maaso, tamanyi naki kigenda mu naye. Tamanyi. Message ki gy'owa abawala naddala abawala abali mu spotlight naye nga tebakozesezza bulungi mannya gaabwe kubaza at least otulaze nti brand nga Spice okoseza enya at least oyinayo mu society oyinayo omuntu g'oyambye era at least bantu baligamba nti Spice munnaye yabeerangawo abantu bwe bati. So message ki? Message yenna asobodde. Sometimes omuntu ayinza olowooza nti so kikola nga oli mugagga naye tolina kuba mugagga. It's just a heart. Oyambeko abalala okulaba nga bekkiririzaamu ate wofuna omuntu nga ali so encouraging. Kati nze Rukia ebirooto byalina bingi naye olaba nga Bambi afuba. So mu bufuno bagamba ofuna akaabirako okola ki? Okaabira ddala mu Luganda. So
you can change someone's life. It doesn't matter or okoze otya kisobola oba kantu katini as long as it take a smile on someone's face never just for a moment it means something, you know. How do you meet Rukia? Rukia nali ku Instagram nendaba bafans nebandika okuntaginga mu ka video nagenda okulaba tags nyingi nengenda ka video nenkebera ku page kali ku page ya Farida ya Instagram naye nenkalaba kona nenkamalayo nga siraba we kankwatirako ba wenzigiramu. So I'm like anyway kuchenawulirako from her page nga ndi touched with the story naye nga siwuliddemu yadde erinnya lyange oba anything. I just loved her confidence ye engeri gya reasoningamu ali smart alina ebirooto nti n'embeera gy'alimu olaba agezaako okukola, you know. Nestakifaako then I commented a fan nangamba you should watch her old story, she mentioned you as her role model. I just nenzirukirawo ku YouTube nendaba the whole video yonna nga siskipinzemu. Nali nkola na njala wano waka, I was doing nails from here but I watched the whole oba yali yaddakika nga meka nenagiraba yonna nemba so touched nenga what, and I'm like I need to see this lady nina okumulabako because engeri gyayogeramu Bambi ngolaba engeri gyantwalamu nti nga role model we ng'omuntu gwalabirako guma nokola byakola, you know, because she was like Spice Diana inspires me ng'omuwala omuto agezaako kino na kino okulaba nga bezaawo bulamu. I'm like I really need to meet this girl, muwe more encouragement, mulage nti yes olaba oneegomba n'olaba ne byenkola cause sometimes we do things tumanyi baani ababiraba naye nengamba I need to meet her mwongere omuzaamu ki amaanyi. So it's what I'm trying to do. Nemukyalirako netugendako wakaawe nandaga business ye me and my team netwekwatakwata akasente akatono netwongerako mu business ye katono. Sanga akola business. Alina business atunda nnyaanya butungulu, alina akadaala k'ennyaanya butungulu chakala obwe bityo yeah. So like that's how we got like in touch era ate mu birooto bye nga alinamu okuba ayagala kuba model. Nengamba, you know, I'm a fashionista. I have a team. Kandabe bwenkikwasaganya ndabe nti we come up with something ekisobola omuzaamu amaanyi n'okumulaga nti no yes you can be a model, you can still be tewali kiyinza kulemesa kubeera. Yeah. Rukia, nze okimanyi ofuse model wange? Sinaba bino bikyali biwero. Hey, wanji Rukia. Rukia osobola ozannya film? Kyalinga ekirooto kyange. Kyalinga ekirooto kyange kuzannya firimu naye mama ekigambo kye yangamba kyampowesa wansi. Yagamba ki? Yangamba abazanyi ba firimu bafunirayo embuto mangu. Yagamba nedda Rukia si bwe kiri. Nzija nkuzanyiseeko olumu mu muzannyo bwange. Kati njagamba Spice akunone tujje wano nga tugenda zanya ne Spice naawe ozanye naffe. Kyekyo Kale tewali buzibu. kati Spice angambye olina business naye Rukia tompadde ku ssente, mpa ku ssente. Nti basi mpa kwongera mu kapito kati wezinaweza amagoba nga ndaba kyenyinza zikoleramu mwe mwakolaakola dda. Twakola iyi Rukia. Rukia olabira ku kinvu twakolaakola dda. Ndabira ku Spice Diana nti mwakolaakola dda kati muzza magoba. Spice yagulidde essimu kandabeko bannanga agiggyeyo. Rukia yiino Rukia okima sebo nate wallpaper eriko ye Spice oyina love eyaddala okimanyi?
okimanyi nga laavu ye lirwero ate okuyimbako toyagala sirina ekyo kitone kiyimba tolina kitone kiyimba sewanika ku byesitasobola niyinza okuvaayo nengwa akakati njagala okubuuza ekibuuzo nga tuwe tugenda eriye njagala okubuuza ekibuuzo Rukia olina ekirooto ky'okubeera ne famire mu maaso awo ng'oli mukyala alina amaka agage omukyala alina ebirooto by'okuba ne famire mu maaso eyo ekirooto weekiri anti obulama sometimes tulabira ku bazadde baffe kati kyokusobola baamu mu bulamu wagamba wenaafumbirwa nga tulwanalwana wenaafumbira omusajja nankuba wenaafumbira omusajja nandekamu nankozesa zaako bukozesa namala nandekawo nagenda kati n'ebyo bitukanga tugamba kati saka olabe ekikutwala mumaaso weekolera efyucayo naye omusajja newakeera ku makya nakuleka mu nju ng'olinayo akasenteko ngaako ekiriko osobola okwerabirira n'olabirira omwana wo naye tozaala baana nga bomyo oyinza okuzaala abaana ng'obumyo nga togenda balabirira zaala abaana oba babiri oba basatu kale kale tugenda kulaba ki ekiddako mu bulamu bwa Rukia nga tuvudde wano Spice Diana Allen Cruz gemanya Instagram Allen Cruz Facebook Allen Cruz kale katugende mu maaso tulabe ate wa Spice gyatwala Rukia tova
Koleko. Nambe. Oh, you love. Kale tutuuse bagiyise Saida Beauty erinnya kintu kyamaanyi nnyo anti olabye essanyu ly'omu kiwagonja bwetyo bwe libeera and of course Rukia essanyu limujjudde. Saida y'omukyala y'ono agenda okuba nga atamukolako atu expecting Rukia agenda faanana ki nga tumaze wano. Agenda faanana bulungi nnyo Saida erinnya eyo balira Saida bankimanyi bulungi nnyo kale eyo erinnya tebaliyitanga ffe nti Saida. Makeup artist asinga in Uganda. Kadde mwako Makeup artist asinga in the world. ku Instagram bakunoonyeza ku ki? Saida Beauty. Yes. Ekintu kino kimaze mbanga ki? 3 years kati. Mukugu myaka 3. Rukia otegedde omukugu gw'olina? Myaka emeka? 3 ng'akola makeup. Ogenda beera model? Ogenda tumodolingiramuko? Ogenda kumodolingiramuko Rukia? Wanje? Era balaga ko kicho ninawo. Ogenda balaga kyo inawo? Kale katukulinza kaba tubatandise.
kamera nedde twabigaanye kanange bankoleko tunyume Celebrity Track. Subscribe.